The coordinator of this event. Ng'ebyenjigiriza byongera okusanga okusoomozebwa naddala mu nteekateeka y'okwasaganya abayizi n'okwetandikirawo obulamu obujja nga bavudde mu masomero. Bassenkulu b'Amatendekero bagamba nti wakyaliwo bingi gavumenti by'erina okutuukiriza okulaba ng'eggwanga likula. Ssentebe w'abamyuka abakulira amatendekero Agawaggulu, Dr. John Ssenyonyi agamba nti waliwo obwetaavu bw'abakulira amatendekero gano okusobola okwogera n'omukulembeze w'eggwanga okulaba nga batereeza mu by'empeereza yaabwe. Mu mawanga agamu nga tulaga kyakulaakulana, South Africa lyerimu ku ggwanga erikola kino. Pulezidenti w'eggwanga afuna olunaku lumu ne bwe lutaba lunaku lulamba n'atuula n'abakulembera yunivasite ne basobola okwogera naye, okwogeraganya naye. Ekyo kiyamba pulezidenti okutegeeza yunivasite biki bye nandirowoozezza mu nteekateeka yaffe nga gavumenti bye mwandibadde mukola, ate n'aba yunivasite ne basobola okumutegeeza ebibaluma era ne bye bandiyinzizza okukola. Reverend Canon Dr. John Ssenyonyi agamba nti bongedde okusanga okusoomozebwa naddala mu mbeera y'ebyokunoonyereza n'okuzimba amatendekero gano nga n'ebyemisolo biri waggulu nnyo. Twetaagira ddala okulaba nti gavumenti ekissaako essira okulaba nti omusolo bagutujjako oba bagukendeeza. Ffe tetufaayo bagukendeeza oba bagugirawo ddala kyekisinga kyekyandibadde ekikulu. Ekyokubiri, kwega gavumenti nze ndowooza emirundi mingi pulaani ezikolebwa nga yunivasite tebatubuuza. Ffe tuli mu kintu nga kiringa kali okukola etteeka erikwata ku bannamawulire, kyokka bannamawulire notobabuuza. Mu ngeri y'emu abakugu mu bya tekinologiya basiibye babangula abayizi ba International University of East Africa mu ngeri gye bayinza okukozesaamu ebyuma bikalimagezi okuvunuka embeera yaabo abadde babikozesa okubba ebyama by'abantu abalala. Okusinziira ku mumyuka wa ssenkulu wa ssettendekero ono beesanze nga balina okutendeka abayizi mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka kubanga kyetaagisa. You have transportation systems online. You have your banking systems online. Now, if you are not able to protect this critical infrastructure, what will happen is that you will lose that information. You will lose your competitive advantage. And that is a very big problem, either for governments or for companies. And for governments especially, your security is at risk. Enteekateeka eno ejjidde mu kiseera ng'ensi yonna eyongedde okufuna emisango egyekuusa kukozesa obubi emitimbagano. Our full-time staff